mwakubye ddo oluyimba lwa Pentagon luyina ki luyina lizimu egyakabi twayagala Pentagon naye tewaliwo omuntu ayinza kuyiiya luyimba lwa Kabano olw'esente. Mumanyi abantu abali wano abaagala oggula oluyimba lwa Kabano. Mulebeddwa okufulumya oluyimba lwa Kabano nga nababulira origini ya Kabano 19 bw'oba yagala okutandika oluyimba lwa Kabano gwe nkubira nkuwe origini abakadonkamu muliruddawo. Masayasi waluka goli rudda wa buli mwaka oyimba ebibadde mu mwaka tosobola kutukubira luyimba lwa Kabano. Pentagon yine nyimbo oba mmeka Pentagon nyanyoko twagala Pentagon tukoyeze tenting na ya Kabano mwe mudde mu Pentagon twagala yo omuntu gravity mu Ebyama Bifulumye ebigendererwa by'omwami Museveni ebaali balina okufa nga bagingira ensiko byali byakweddiza ggwanga Uganda. Ensonga eyabayingiza ensiko tekwali kununula Uganda tukutaasa bannayuganda. Ensonga enkulu yali ya bo ng'abantu kwenunula okuggyako n'okufunira abantu baabwe ew'okubeera nga bagamba nti Rwanda baali bafunzeeyo banoonya ensi gye basobola okulya bateekengamu abantu baabwe. Baalwana era Uganda baginunula ku lwabwe so tebaginunula ku lwa bannayuganda. Kyova olaba nti olunaku olwaleero Uganda baagala okugitwala okugiremesa bannannyiniyo kubanga baagala okutuukiriza menshoni yaabwe ebeeyama nga bakyali mu nsiko. Ekyo kyali kyama kyabwe nga bba abaali mu kabinja ako. Baasalawo bakozese bajjajjaffe abaawano nga babalimba ebintu bye batamanyiiko. Bajjajjaffe baabayambako ne balwanirira abantu bano okutuusikiriza ebyabwe ne basobola okubagusiza menshoni yaabwe. Naye olwaleero ate abaabayamba baafuuka abalabe baabwe. Kyewuunyisa nti baabakozesa nabo ne bakkiriza ne bakyetabamu naye tebaamanya kintu kye bayingidde ebigendererwa byakyo ebituufu biri ki. N'olwaleero amaziga bannayuganda ge bakaaba bejjuse bagamba nti ate bajjajjaffe bennyini be batukaabya amaziga ago kuba singa tebeegatta ku musajja at least singa Uganda erina emirembe. Naye oluvannyuma lw'abajjajjaffe okukkiriza ne beegatta n'omusajja ne balwana ne bawangula bino ebitusasuddwamu balinga batwesasuza nti lwaki mwatuyamba otulwanirako. Bannayuganda beebuuza kino kinaggwa kitya? Abaabaleeta be balina obbajjako oba ffe abaliwo tukole ate bajjajjaffe ebyabalema tweggirewo abantu bano? Kisoboka singa tuba tukwatidde wamu anti agali awamu gegaluma ennyama. Nkujjukiza Haji Settuba omusomi w'edduwa omwerabira nti yatutuusako pulogulaamu zaffe zino. Haji Settuba omukubira ku ssimu mu 0703 31 39 25 mukubireko mubuulire ensonga yo agenda kusomera ku dduwa ze tojja kwejjusa. Balwana kutwala Uganda mu nkiiko ezaali ziyitibwa Inama Gahuza Miryango omwava Akabano nabawa origini mpaka n'olwaliro buli wantu wonna waba ekintu wabaawo Akabano. Nkugambye ne mu nsiko mwalimu ekyama ky'amapinduzi keekaali Akabano kekokka keekaali kamanyiwa olutalo olwo gye lulaga era ne bagamba nti bo lwerumbe oluli abantu. Ekyama ky'amapinduzi mama olumbe luli abantu endabye mama. Ekyama ky'amapinduzi ekyali kikubirwa Rwigema ne banne be baalinga bamanyi ekigendererwa ekikulu eky'ensiko ne batta abantu. Luweero yenna ne bamusala ne bamumalawo n'emirirwano ne bamaliriza olw'okuba Masaka baali tebalina bwe basobola bakutula Masaka laakayiguleta Masaka bo ne babakuba mu siriimu. Ekintu ekyo nja kibagamba paka lwe kiriyingira mu mitwe gyammwe. Nkugambye buli kitundu Museveni akikutudde bwakyo akyoli yagiteekamu olutalo lwa Koni n'agikutula n'agiteeka mu kampu bonna n'abamalawo. Laakayi Masaka guleta Masaka yabakuba siriimu. Luweero yagisala busazi yonna mataka n'agikutula nga ekitundu awaka wonna wafa ne waggwaawo omulaalo n'asigalawo oba omulimi w'emmwanyi yali alima mu mmwanyi ezo. Ekisooka ng'abantu bafa ne bakunkumuka mangu mangu ne wasigalawo omulaalo yekka n'asigaza ente nga n'ab'emirirwano batya okulinnya ku kibanja ekyo kubanga nga bagamba mbuno omuteego.
bwe bati Abanyarwanda bwe balya lyantonde Rakai simanyi biki eyo yonna bw'otuuka eyo oyinza okugamba nti nno oli Rwanda. Sirimu n'alya abantu n'abaana abato nga bayinza okuziika awaka ne batandika kuziikawo ne baziika wiiki nnamba ku Lwokubiri ne baziika omwezi mulamba nga baziika mu nnyumba egi. Taata maama abaana abazzukulu bonna ne bagwawo omulaalo n'asigala ng'omulaalo oba yali alima mu mmwanyi n'asigaza ettaka eryo. Buli kitundu akikutudde bwakyo bwe bati Abanyarwanda bwe baayala mu kitundu ekyo. Bwe bati Abanyarwanda bwe baayala mu kitundu ekyo. Abeeruwero baabasala n'ennyumba ne bazookya ne bazikumako n'omuliro omulaalo nga ye asigalawo. Bannayuganda mwetereeze. Nkugambye akabano nga bwe kalina abakulira ebigaali nga bwe kalina abafamasi bwe katyo bwe karegulatinga ebikajjo bwe katyo bwe karegulatinga ente bwe katyo bwe karegulatinze trade n'ebintu ebirala byonna okuvuba everything bo tebakola bakolerera bakolerere bo bateekawo ekifaanana system bateekawo ekifaanana gavumenti okutereeza omulimu ogwo be bali mu boda luli omuntu wavuganga bodayo nga kasitoofu n'agikuwa oba n'ogigula ng'ojja kati era tulina kukolera bo. Abayimbi temusobola kuyimbayo oluyimba lwa kabano. Bakomedian temusobola kuzannyayo kabano. Nkugambye babbye taata Kimbowa. Bamugambye tagendawo wali kukwata ku Patricia ali mu Zoom. Nagamba ono omwana ajja kudda nno ne Uganda nga tumukwatako. Eyo gye bayita Zoom. Mwana wange kumbe Patricia wali ngeno Kimbowa agamba taata eyo gye bayita Zoom simu ye mutaddewo taata ompulira ne kale akantu kate kanzite. Temusobola kutuzanyirayo kabano. Ngenze mu politics. Olwaleero talehe 6 olunaku nga 6 Ogwokubiri omwaka gwa 1992 Museveni yalumba enkambi ya gavumenti ey'ebiseera ebyo n'agirumba n'agikuba kwolwo lwe yajjako akabaati okumanya nti nno mu ggwanga mwali n'alumba enkambi ya Kabamba enkambi ya gavumenti nga talina court order nga tasabye lukusa lwa poliisi n'agenda n'alumba enkambi ye Kabamba n'agikuba era n'abbayo ebyokulwanyisa okuva ku olwo n'atandika okekeza ennyago paka lwe yawamba obuyinza. Kyekyo kye bayita talehe 6. Eyo bye babalimbalimba simanyi ne beeyezesa obutale ne beeyezesa enguudo babbi. Naye Museveni bwe yali agenda mu nsiko yasaba poliisi yasaba court order. Wabula bali mu kuserebulatinga olunaku lwe batandikirako okumenya amateeka ag'ebiseera ebyo. Wabula ffe atugaana ffe tuleme okwerwanako. Waliwo olunaku naffe gye tulaga mu maaso eyo lwe tuli celebrating olunaku lwe twatandika ekintu kyonna. Waliwo n'ebimu ebitannaba kukola makulu ebikoleddwa nga bye bimu ku biri celebratingibwa mu maaso gye tulaga. Kubanga nabo tebaamanya nti olunaku olwo lulibeera olumu ku lunaku olw'okucelebratinga mu gavumenti yaabwe. Kati ffe bannayuganda abannayuganda bannakabala lwe lunaku lwe tulina lwe lumu ku nnaku ze tulina okukungubagirako.
kubanga Museveni kololo yakole ayine na kwezenjawulo ze yakole ebintu ebyatwala obuyinza ebyatwala Uganda ne bigenda bijigatta ku Rwanda. Kati naffe waliwo oluvannyuma lw'otandika okugolola ensobi eyo kubanga omulembe gwaffe by the way tetunnaba kutandika kukola byaffe. Buli kye tukola tukyagolola nsobi ziri ezaakolebwa bajjajjaffe ne bakitaffe. Buli kye tukola olunaku lwe mwateekawo nuupu lwe olunaku luli celebratingibwa mu Uganda paka ensi eno lweriggwawo kubanga lwe twagolola ensobi bajjajjaffe ze baakola mu kutandika ebibiina ebitaayina kigendererwa kya kubeerawo nti bo baatunula kumpi nga bo bali mu kuwana okuteekawo DP okwejjako omuzungu ne batasooka kwetegereza kibeetoolodde ng'omunyarwanda ali mu kukola nkiiko zitwala Uganda kugitwala nga bo bali mu kulwana na muzungu beerabidde nti omunyarwanda ali mu mmwanyi omunyarwanda ali mu lusuku amaliridde okubatwalako Uganda. Semwogerere n'alayiranga n'awangula obwa pulezidenti n'alayiranga minisita eyo ensobi tugigolodde 2021 nti eyawangula yagaana okwegatta ku Museveni kubanga era baagala tugiddemu n'olwaliro tusasulira nsobi eyo gye tuli mu kugolola nti eyawangula ku luno yagaana tagenda kulayiranga minisita. Tetunatandika kukola byaffe tukyagolola byabwe ate ekintu kijja nolowooza mbu kiyise kikomawo mu maaso gy'olaga either okigolole oboddemu okigwemu. Eyo ensobi ya Semwogerere yo kati wenjogeera tugigolodde kubanga ku luno abaawangula akalulu 1 twayingira okulwana abaluli baagaana olwana aba DP mbwe ffe Buganda tetulwana kati bata eri mu Buganda nno bata y'okugolola ensobi eyo era eri awo oba batukutuddemu simanyi biki ebyo ngenda bigendamu nkugambye okuva His Excellency lwe yabbibwa akalulu n'agaana okwegatta ku gavumenti Uganda eri mu lutalo era byamukala bannange tufa Uganda eri mu lutalo olwaliwo okuva mu 81 okutuuka 86 n'olwaleero gye tulimu kuba waliwo ensobi ezaali awo ze tuli mu kugolola mu mwaka mu kisanja kino. Senga baali babitereeza luli twandigenza otuuka wano nga bye tuliko birala kyova olaba buli we baayita we tuyise bali balina okufoominga ebibiina by'ebyobufuzi bye baalekawo tebituyambye. Twalabadde tulina okuba n'ekibiina ky'ebyobufuzi okugolola ensobi ze baakola mu bibiina byabwe ebyobufuzi. Era kyova olaba n'okululi birimu Mmengo n'olwaleero Abedi yakomezaawo Mmengo kati tulina kubanga nga tulaba ensobi zonna zirina okudda naye bwe tuzigolola ku mulembe gwaffe tugenda kuba tutaasiza generation zaffe ne Uganda eziddako. Nabasomesa mu Bayibuli mu kitabo ky'Okuva essula 17 kye bayita Masa ne Meriba. Ani ajjukira Masa ne Meriba? Bayibuli egamba Mukama n'agamba Musa nti wandiika ekifo kino okubeera Masa ne Meriba kuba baali batuuseewo ne balemererwa n'abakomyawo paka lwe baawangulawo. Mutabani wa George William Sentamu agezaddemu alayire nga minisita olabe kijja kuddamu kikomewo nga ffe tumaze okuvaawo kiddemu kikomewo. Bw'atalayira n'asigala ng'alwana eyo ensobi egenda kubanga egoloddwa once and for all tekigenda kudda. So tewabaawo omuntu abatiisa okumenya etteeka nga mununula ggwanga. Museveni bo bwe baali kye bayita okununula eggwanga baamenya etteeka. Kati ddayo mu byafaayo kyogamba mu myaka gya 80 Uganda teyalina balamuzi, teyalina saabalamuzi. Uganda teyalina paramenti. Uganda teyalina saabapoliisi. Teyalina mwogezi wa poliisi. Teyalina biki. Byonna ebiriwo ne luli byaliwo Museveni teyagendayo.
kuba yali akizudde ng'alaba gavumenti ebuuse neva mu mateeka neyagala ereke bannayuganda eno nga bagondera amateeka. Museveni naye n'abuuka olulayini olwo n'ajja n'abalumba eno. Nakugambye gavumenti weberemedde mu buyinza nga balwanidde obuyinza babuwambye, kuba Museveni atuwambye emirundi egiwerawo e Uganda. Naye Museveni yawamba Uganda 2021. Yawamba obuyinza naye nkugambye Museveni ayonoonye eggwanga. Museveni akutudde ebitundu, asse ebitundu, akutudde ebitundu nga nkugambye nti yakutula Guleta Masaka n'akawuka ka siriimu. Awo waliwo obugagga nga butonnya bwe buti. Nga kimanyi tayinza kugira alina bakutula atandike kirasi y'abantu era kyovula bange wa awo mu bitundu awo abagagga baawo Banyarwanda. Kubanga yakutula kirasi eri obugagga n'abuwa Abanyarwanda. Balandi Road gundi Balandi Road Banyarwanda. Abayina zifaamu abasibye amataka amanene omuli ente Banyarwanda. Yali alina okutula atekewe azimbe ekiki. Genda yosange faamu yonna sengenge bwoti omugoberere obabuuze eno faamu yani. Bajja kubuulira nnyiniyo. Tekuliko Muganda alina faamu. Akutudde ebitundu, akutudde obutonde ebintu. Nti Museveni n'akutula emmwanyi, n'akutula ebitooke, n'akutula ennyanja. N'amaliriza n'akutula n'abantu. Nti Museveni ayinza okutta Kaliisa within a night nga Kaliisa afudde. Nyakairima within a day nga afudde. Asse ebitundu, asse ebintu, asse n'abantu. Oyo Museveni gw'olaba. Wuliriza, gavumenti bw'emala bw'emenya amateeka n'ewamba n'erwanira obuyinza erina kuva mu mateeka nedda ebweru w'amateeka. Abagirwanyisa mwina kudda bweru w'amateeka. Ekyo bwe bwali bwe ruti Museveni yakikola. Kye bayita Talehe Sita. Yalumba enkambi y'amagye nga tagenze mu kooti, nga tagenze wa Ssaabalamuzi, nga tafunye lukusa, n'akuba gavumenti ekigo. Gavumenti etagoberera mateeka togiwangulira mu mateeka, ogiwangulira bweru w'amateeka. Musobola okuzannya ka politics kanaka international politics oyo wa cosmetics, naye nga wansi oyina naawe okubuuka olulayini n'omulumba eno gyali. Golo ntono nnyo, genda olabe tiimu ezigoba omupiira. Golo ntono nnyo ezisobola okunywa ng'omupiira guvudde direct mu kitundu kyo, n'oguba ne gugenda ne gusala center, ne gugenda ne gunywa mu golo y'oli. Golo ezo ntono nnyo ndowooza ani agiina. Oba Vandasa yayimirire newe n'agukuba ne gugenda gunywayo eri. Naye ezo ziba ntono. Ziba ntono ng'onooteeba omuntu osooka n'osala olulayini olwo n'ogenda odda waali. Golo zonna zivaawo mu 18 box awo. Omusajja omupiira bwe gubeera ewuwo, emikisa gy'okkuteeba giba mingi. Bw'ogukuumira ewuwe, emikisa gy'omuteeba giba mingi. Kati tulina okusala olulayini olwo tumulumbe wali waali ebweru w'amateeka. Nkugambye golo eziva ewuwe eno n'ogusimula bulungi nga walidde kubusi, n'ogusimula ne gugenda ne gunywayo eri. Mu 10 ebeera mwegi oba point katundu. Oyinza okunoonya golo bwezityo sizoni nnamba n'ekubula nga teriimu. Nti ng'omusajja yagikubidde eno nga ssente emuli mu maaso, oyinza okumalako sizoni yonna nga golo bwetyo togirabyeko. Omusajja mulumbe mulayini ye, mulumbe wali mu 18 waaw. Talehe Sita sigenda girwako nnyo. Ebyo nno bannayuganda kitegeeza tulina kwetereeza nga ffe. Tulina kukozesa mukisa guno okwerwanako. Eri muntu mulala agenda kuvaayo tulwanirire. Kubanga abaaliwo bakola byabufuzi ebyokulyamu obuli
bye twali tulowooza nti bye balinamu ku maanyi. Kyagulanyi Robert Ssentamu eyajja okukola ebyaddala buli munnayuganda amutunuulidde akimulekedde. Tosobola kukola kintu kino ng'oli bw'omu. Kitegeeza bannayuganda ffenna buli omu olina okubaako ky'okola okulaba nga tutuuka ku kye twagala.